but there's love you see that is very pure. Ng'omuntu ekintu kyakugamba kijje ku mutima gwe. Bandeetera embuzi. Me, I've never gotten a gift of a goat. Sijja kugamba mugagga omu. Naye twagendayo ne Kafuko oli mugamba nakunyumiza story. Tetulina furniture, nga twetaaga computers. You know, kyekibaleese tulina NGO etwagudde waawe Bukoto, twagala support. So yali yeewuuba bulungi mu ntebe eyo, manyeze entebe zeewuuba. Kuyamba mu kirekere ffe abaki abagagga. Toyamba bantu ng'oli ki? Munaku. Oli munaku. Nkwata essimu yange laba gwe nkubira. Oba yali aŋŋamba nakalanga oba ki? Bajjo. Bajjo mukubira mugamba Bajjo. By then naguddewo NGO naye neetaagayo computers n'entebe. Tumeetinga mu evening Bajjo nampa Sente computer eziri omwo mu skills clinic. Bajjo yazigula. So omuyimbi agwa. Sure. Buli omu agwa. Ne presenter agwa, omuyimbi agwa, businessman agwa. Buli omu agwa. Era I'll go by the words of Dr. Jose Chameleon. Chameleon yagamba, gamba olaba abayimbi bano. Omanyi omuyimbi waba yakajjaye mwe ba presenter mwine engeri gye mukijjubisa ono yaliko agenda batwala ba Chameleon tebakyaliko. So agamba nze munnange tulinganga abali ku relay, ku race track. Kano akastart ka bullet tukola ki? Ne ku finishing line eri. Era ojja kusangayo batono, ojja kusangayo Jose yakyayimiriddeeyo bw'ati. Ng'edda we kyakola ki? Bwe kyali. Era buli muyimbi asobola okwevaluatinga n'agamba ndi ku level ki, ndi ku decline oba just wanonoonyawo hit siina luyimba. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA. Gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti. Kale ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira. ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli ku mukutu guno okulaba nga oba oli awo abavubuka ab'enjawulo bakyusa mu bulamu nga tuyita ku intaneti kuno. Nkimanyi ndi kyakulabirako kinene nnyo eri abavubuka naddala ku mulembe guno. Buli omu olina engeri gy'osobola okukozesaamu intaneti eno n'oba nga ate oba oli awo weetuusa ku ddaala eriddako. Totunuulira nnyo ku ki ky'osoma, totunuulira nnyo kusoma enkya bakukozese, batunuulira nnyo ky'osoma okyagala, then bw'omala okisoma n'okyagala ate mu maaso eyo tunuulira nnyo okwekozesa. Kyetuliko obudde buno nga tulaba ba media personalities abamu baventurinze mu politics, abalala baventurinze mu NGOs, abalala baventurinze mu kugenda e Bulaaya, abalala buli omu oba oli awo twagala okutunula okulaba nga tukyusa Uganda yaffe eno n'omuvubuka okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero ndi ku Purple Skills Clinic esangibwa wano e Bukoto nga ku ssomero lya Kampala International. Yawe tusinzidde olunaku olwaleero. Ndi ne Douglas Lwanga, he is a TV personality. Y'omu ku abo ba TV personality b'oyinza okugamba nti aservinze generations eziwera ebbiri ez'abayimbi oba abavubuka. Bwe twogera ku kitone ekisinga okulya portion enene mu ggwanga lino be bayimbi. So Douglas aservinze wetuba biba bisanja, alabika atuservinze ebisanja ebiweera ddala. Alabye ku muyimbi ng'asituka n'ayambuka n'akkakkana amaanyi n'ajja ng'alaba abayimbi ab'enjawulo. Omuzadde andaba olunaku olwaleero n'alyagadde nnyo omanye
ati ono oyina wootuuka n'oyambuka n'okkirira naye akaseera ako ng'omwana wo oba omuntu gwandaba nga omwana wo ali ku piiki oba naawe wandaba nga oli ku piiki weetegekedde otya akaseera kali nga ekintu kino kisseemu. I was so happy when Douglas told me nti yakola Purple Skills Clinic eno nti eyigiriza abaana kweditinga good presenters biki era atuyita abaana abavuka ali successful ku internet n'agulawo platform eno n'agamba nti abaana bajje basome kitwala ki yalaba ki awo wenyine tugenda otutandikira kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikirawo. Douglas tusanyusa okulaba nkudaaga shambu tusanyusa okulaba gye baliko Allan muganda wange amiina nzijukira we twali twakagulawo wano era nagamba ninkubira essimu nga Allan tuguddewo ekintu kino tusaba buwagizi era obadde musaale nnyo ku bantu ab'enjawulo we tuba ne activities wano n'ojja n'obuulirira abantu abaana omanyi abantu balowooza mbu okuwa or giving is giving somebody money. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Naye ate okuwa mulimu knowledge oyina amagezi n'ogampaako nga wadde abaana wano nga tetunaana kutandika kushootinga so okonako kuwa waliwo n'okuwa okulala nti olabye opportunity n'okwata essimu n'ogamba opportunity eyo bagiwaani Allan tomuwadde ki Sente so wobanga njagala kwebaza ku Rachel n'abalabi baffe bonna abawagira ALLANCRUZ mwebale nnyo okuwagira channel eno ezimba. Yes. Tutandike bwe tuti. Douglas, if someone might say, or if someone might ask, have you been successful mu media? Gwe muri eri bolaba bye wali oyagala bye wali osuubira. Are you successful? Owulira oli mativu? Mu luzungu bagamba success is relative. Kitegeeza definition edifaringa muntu ku muntu. Nina omuyimbi gwe nabadde naye awo ku federation nga tuwayamu era ku nsonga zezimu nga mugamba waliwo kye nali ndabanga excellence oba okusukkuluma oba okubeera successful naye ng'ate mu mutima gw'owulira kiranga omuntu nga mugagga nnyo ng'asula mu nnyumba ya kalina buli kimu akirina naye nga mu mutima gwe waliwo like kyawulira ekibulawo like tali fulfilled tawulira ssanyu tawulira eyo peace ejja nti no nsukkulumye ntuuse wali waggulu enjagala okubeera so I was like that also you know nga tukola God has given me has blessed me with exposure ku TV omanyikiddwa Purple Party you know attracting abantu bangi ebisaawe byaffe obaddeko ku events zaffe we have some of the successful events nenga owulira in your heart of hearts ogamba nebyo nambikoze naye I feel essanyu toliwulira because one tuyita mu bugubi okutuuka awo we tutuuse Uganda y'emu ku nsi Allan nti wobeera very popular oba famous oba ng'ofunye ka certain level of success kitegeeza okoze nnyo because ebibeera bikusika okuzza emabega mu Uganda bingi nnyo so nze nkulira mu church a little background nkulira mu church ewa Pastor Aaron Mutebi abali Entebe omumanyi mwagala owenvi mwagala wamumanyi otya gwe atali wente namulaba nnyo ku LTV namulaba nga ku LTV so nakulira mu eyo church you know nga ngata abavubuka bannange ku church they were like 20-30 ne tubayigiriza choreography dance acting just okuba keepinga ku church so I go leave church nengenda ku St. Lawrence ate campus nenva Entebe nembeerera ddala wa mu town that's when I go to TV then events biki naye natuuka sometime I think that is mid COVID
and walingawo ekimbuuza what is your purpose, lwaki olowooza oli successful mu bivvulu, lwaki olowooza Katonda akuwadde popularity on TV, why? Ate mu bulamu munnange most times tetwebuuza nsonga eyo. Alan, bantu bangi balina YouTube channel, lwaki eyiye erina following? Golowooza oyina following because oyina kutuwa lugambo, oba what do you think your purpose is? Your purpose is to use this platform to help somebody out there. To change people's lives. Kati ddayo ku kiri kye nagambye kya help. Help is not money. Help is knowledge. N'oyimirira ku channel yo n'ogamba bannange, bavubuka bannange, kino ne kino ne kino ku byobulamu. Oba osobola okusalawo ku politics. Oba osobola okusalawo ku social issues. Nze na choosing economic empowerment. Alan twabadde ku graduation gye twakamala. Tukyali mu ntandikwa. Me personally, I've never gotten emotional than an old woman of 69 years telling you that because you taught me how to make cake, I can be able to feed my family. Omanyi, we are living in a world where there is a lot of fake love. Omuntu akugamba Alan nkwagala naye nga takimiininga. Akugamba Alan wanyamba naye nga takimiininga. But there's love you see that is very pure. Ng'omuntu ekintu kyakugamba kijje ku mutima gwe. Bandeetera embuzi. Me, I've never gotten a gift of a goat. Omukyala gwe njogerako oba abakyala be njogerako si be balina mbuno ssente nnyingi. G'oyinza okulaba emitwalo oba 2 oba 15 was very little money, but the sacrifice they have made to go purchase that goat bajikuwe as a gift, it got me so emotional. So, and that day, by the way, I realized that, okay, now that is the purpose why I went through all these different media houses, gaining all this fame. Nsobola okubeerako ettaffaali lyenteeka ku muntu omulala. So each one of us has to ask, why am I ALLANCRUZ? Ne cameraman naye yeebuuze. Lwaki nze yava eri mu ngoye nenfuuka cameraman wa Allan? Oyinza okusanga nga alina oluggi lwalina okugulirawo omuntu omulala. But problem is tutuuka mu bifo bino ne weegulumiza n'ovimba n'opportunity gye wandiwadde omuntu omulala n'oggalawo oluggi. So for me, biri ebirala, as much as I seemed successful, for me my success is to see this grow. But even the little success Katonda gy'atuwadde, I am grateful. Mu byonna by'oyogedde ninganga omuntu yandyebuuza, anyway, sinze nzekka ekirooto kyo ekyokubeera successful kwe kulaba nga biri byonna byonna kale obifunye naye oyinako abalala b'ositudde. And I feel that is the purity of success. Sijja kugamba mugagga omu naye twagendayo ne Kafuko oli mugamba nakunyumiza story nga twakagulawo skills clinic nga tetulina furniture nga twetaaga computers, you know. Kafuko nangamba waliwo omugagga gwe mmanyi ajja tuyamba, ajja tusikako ku mukono, because Kafuko bambi yalaba vision era njagala mwebaza nga tugenda mu meetings ez'enjawulo naye to just see if we can get support. Si sente nno nti olinayo computer, olinayo tables, entebe. So tutuuka ku office y'omugagga tumwanjulira, ono ye Douglas, ono ye Kafuko. Kye kibaleese, tulina NGO gye twaguddewo e Bukoto, twagala support in terms of equipment okutraining abantu. So yali yeewuuba bulungi mu ntebe eyo, manye ze ntebe zeewuuba. N'atutunuulira bw'ati n'agamba naye mmwe baselebu. I'm just trying to get the kind words, but it was very bitter. By the way, it is never left. It's the first time I'm making this statement on a broadcast. So n'agamba naye baselebu mwansobera. Kati toyina ssente naye ate oyamba ki abantu. Nentunulira Kafuko ndaba oba kyempulidde kyekyo. So twali tutudde
Kafuko danyiga bwati as in don't say anything. So mwami n'ayogera n'amala n'atusiibula. So yatusiibula najja ngamba Kafuko ne ngamba omusajja ono atubiritolinze. But as far as I know, Allan okuwa obuyambi oba to help somebody tewetaaga kuba na sente nyingi. Chester Gambye yatugamba ebyokuyamba mwina birekera ffe abagagga mwe abatalina sente abaavu Kasuku abayita banaku era nakirowoozezaako obedde yagakyogera kati kyogere ateeka kuba yakayagamba ate yayogera banaku yagambye ekyabagagga okuyamba ekyokuyamba mukirekere ffe abaki abagagga toyamba bantu ng'oli ki munaku oli munaku. That was his comment. But you do not know how it damaged me. You see, when you have a big vision eyo bajja gicheckinga. That is why woddayo mu Bible story ya Jesus Sitaani yamucheckinga alaba oba ekintu ekyo kyayagala okukola okununula ensi eno kyennyini kyayagala okukola oba waliwo second thoughts. So that's how I took it. Nenga probably guy abadde ancheckinga obanga Katonda amukosezza kuncheckinga if really this is what I want to do. And that's why I take you back chiche nasoso kugamba that I got so emotional. Kulaba oli omukyala w'emyaka 60 mwenda nga kugamba because of you I can feed my small family. Ne yajja n'asomera wano. Yasomera wano ebya cake. There are so many stories. So it's not that Allan obimanye ebivulu tebibeera mu sente. Tubadde papo pate nekugamba Allan ero biganye today e Kampala. Menga ate abantu balabye ki? Ekisayi kibadde kijjudde. Ekisayi kijjudde. But okuyamba it's not because somebody has. Esi mukashyaka nukankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri original balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga a lot of money guba mutima kale woba nga to aligninze ne vision ya ALLANCRUZ do the list mugambe Allan nkuwagira wadde tomuwagira muzeemu ki naye wenyimirira nenkubilitolinga nenkola ne Allan bya YouTube byemukola lwaki tofunayo omulimu gwa lawyer oba secretary okitegeera. I feel that is very damaging. The least you can do is tell Allan genda maaso because ekyemanyi by the way ekintu however stupid it is oli kasita alikiremerako n'akikola over and over again asamba akaji ekintu kyonna. That's the theory. A problem yaffe abavubuka nti tubuuka ku kino ekintu ne tubuuka ku kiri nga tetunaba kigusa. Purple Party yantwalira emyaka 7 for us to get one sponsor. One sponsor. Akukiririzaamu. Anzikiririzaamu. Agamba nti kivulu ekyo kireka kikola. Nze nabadde nakoze kisooka nafunye ba sponsors bana. Kati gwe abadde lucky. It took me 7 years. Kyokka eyasooka okujja yajja kulaba katulabe oba kinaakola. And then later on ku brand yo exactly ya Douglas kati nkomyawo wano nti omusajja wangamba ekintu ekyo ne tugwamu amaanyi tufu twagwamu amaanyi emotoka twagireka balingenda kubuulira muntu byonna biwe sijja mwogera naye tuli muyita nga tukoze institution masa tuli muyita. So anyway twali tugenda ku wetwolesa emotoka Kafuko nangamba tuzaako ki nemugana naye nze nno ndaba nga oli musajja tuwadde amaanyi because now we have to prove oba this is really what we want to do. So fast forward netubireka nkwata essimu yange laba gwe nkubira
oba yali aŋŋamba Nakalanga oba ki Bajjo Bajjo mukubira mugamba Bajjo by the naguddewo NGO naye neetaagayo computers n'entebe Bajjo ng'agamba mwagala computer mmeka omumanyi wasaagiriza aŋŋamba Bajjo naye katalina serious Bajjo ng'agamba computer mmeka nga tuweeyo computer nga Bajjo musabe mmeka Bajjo kweli alina sente Bajjo tuweeyo computer 10 n'aseka naga kale tujja ku meeting mu evening itu meeting mu evening Bajjo nampa sente computer ziri omwo mu skills clinic Bajjo yazigula but Bajjo has never even stepped foot here by the tajangako wano emirundi gwoze na mingi nnyo ku skills clinic Bajjo eyagula computer tali nyangawo but Bajjo siye mugagga mu Uganda akola ki asinga naye he understands that when nyambo n'omuntu waliwo abantu bangi nnyo bajja nayo kola ki okuyamba and he supported us bantu bangi nnyo sijja bamenya so amaziga go ku mutima yes okutandika Purple Skills Clinic watunulya abavubuka kikaaki era kike gwe according ku bavubuka be wasinkananga yes ngolaba pain y'abavubuka esinga kubeera wa koze lyo muzadde atulabe essaawa zino as I told you before I came here olo muzadde yankubidde nangamba ALLANCRUZ njagala twala omwana wange muzadde yali Canada oba America nanga njagala omwana wange mutwale wa Douglas na omwana ngamba mbusimanyi bayiga simanyi ebintu bya computer ebintu bya editing simanyi biki nangamba naye omanye ebintu by'abaserebu bwe balaba ku baana baffe abawala babakozesa kati ebyo ebintu omwana wange bw'amala okusoma banaamuwa omulimu oba nedda ekirala basoma biki ebituufu basasuza tebasasuza konze kyemanye ni GO kati byabwereera omwana musindike atandike enkya engamba naye ate yeekengera nangamba katulaki totufunira by the yabadde ayogera arrogantly katulaki totufunira no bambi yabadde ayagala kumanya lwaki totufunira koyo Douglas n'omuleeta ku shoyo atunnyonnyola fe abaana abaffe tubakuzizza single handedly omwana njagala mmanye gye mutwala kati Douglas ajja atubuulire eyo gundi eyo gye yagguddewo oba gye yaggulawo atubuulire tusasula tetusasula kati awo envudde okubuuza nti muvubuka kigwe mutagetinga ekyokubiri bwe muba gwe kyemanyi ekiseera kyomaze mu introduction yange ompulidde ekiseera kyomaze mu entertainment Douglas yo approach tolaba nze embeera approach tinenkowa kati gwe simanyi bavubuka bameka abaku approach nze n'olaba nga tosobola kuyamba bonna n'olaba nga boyambye abamu bayambye abamu okoze kyokola naye nga tekimala oba osanga kyekyakuleta ogulo so njagala otusigira ekifaananyi muvubuka kigootagetinga then ekigendererwa ki emirimu abaana bafuna tutandikirawo so Alan let's just paint a general picture omukyalo njagala mwebaza bambi because okwagala okumanya si kibi let's paint a bigger picture nze nkola mawulire abantu bakulabanga public figure bakulabanga solution nti wabenjala emuluma ayinza obutaddukira wa uncle we asooka Alan oyo yaleka ayinamu ate no bo bamanyi gw'oyinamu waliwo gayi yajjaawo juzi wa Airtel natuwa MiFi namugamba nja kusasula next week namba sha mitwalo 15 washugisasula kati akimanyi Douglas ezo zibeerawo ku nsawo pocket change ojayo bujjango sasula but anyway the general picture is mu Uganda tewali mirimu ebbula ly'emirimu buli omu alyogerako ate ne tulowooza nti nno waliwo omuntu omu agenda okukeera ku makya atuwa emirimu ffenna tusanyuke ebbula ly'emirimu lijja litya ebbula ly'emirimu 1 ngenda categorizing abantu ab'enjawulo kantandike ne abali planned nga baasoma n'ayita mu secondary primary paka ku university oba institution omwana oyo asomye law mascom public administration bukoso obwo looking very very well
in fact bazadde baffe batusindikiriza nnyo tusome courses si kibi. Alan omala emyaka emeka average linga olowooza oli kusomera? Kindergarten omalayo emyaka esatu. Tugibale ffenna n'abali ku live kati tugende mu primary P1 paka P7 musanvu egyo emyaka 10 giri ku ttaka. Tugende ku secondary senior 1 to senior 6 gibi emyaka emeka? Myaka mukaaga. Myaka mukaaga. Twalo giri owagaseko vacation ya P7 ebeera myezi ndowooza emyezi ng'ebiri. Okay, fine. So myaka 16 oli ku secondary ogimazeeko kati vacation ogenda campus. Campus emyaka emeka? Esatu ena. Oli myaka meka? Emyaka 2 osoma. Osoma ki? Osoma Napoleon, okuguse osomye history wa Bungereza, US, France, Canadian Prairies, obisomye myaka 2. Omala emyaka 2 n'otandika okunoonya omulimu. Oyinza okugufuna Katonda abakuyambye mu mwaka gw'ogwokubiri ng'onoonya oba n'obutagukola ki? N'obutagufuna. Naye tubale average le kale nti omala emyaka nga 3 kwena ng'onoonya ki? Omulimu. Abannayuganda basinga. Kati kankubuuze lifespan ye Uganda olowooza emyaka emeka? Lifespan kitegeeza munnayuganda asingayo okufa obuto oba obukulu afiira ku myaka 5. 47. Okay, myaka 5. Let's take 5. Omaze emyaka 25 okola ki? Osoma. Osomye onoonya mulimu. That is half of your life. Osigaze 20 emeka? 5. Ofunyeyo akalimu ka kasoosi. Kalimu kinno kakusasula mmeka? Bakusosa na probation. Bakusosa ku probation. Kola mutulabe. Probation tugireke. Tuashuminge nti nno otandika okukola. Bakusasudooza olowooza average income wane Uganda ziri sente meka? 3. Abana ziryaga 2. Research. Average pay kitegeeza it can be oba ne nti fenna tukoze ne batuwa omusaala emitwalo 2. But anyway, let's drop that. Tugambe nti nno omulimu gwogusoose bakuwadde akakadde kamu. Ennyumba ya single room ya sente meka? Kampala wano kya 3 gakwata oba 25 ekitone nnyo. Ate nga tosuze bulungi nnyo. Nga tosuze bulungi nnyo. Terina mu gate eri ku luguudo awo. Golooza okulya emmere daily omwezi mulamba weetaaga sente meka? Si nga kya 3 era 25. Kubanga akamera akasinga ebbeeyi entono mu buwoteeri 13. Kyekyo kakati kyamisana kya ggulo enkaaga giguddewa wali transport ku mulimu otuuseeyo otya? Kampala wano ebifo ebisingira boda 3. Omanyi the reason why tubitwala slow oli ategeere context nga tunaba na kutuuka eno tusomesa ki otegeere ekizibu kiriwa. Emyaka 25 ofunye akalimu kakasooka naye ate waliwo n'abangi abatafunye ki? Statistics zigamba nti 500,000 youth be bajja mu job market nga banoonya ki? Emirimu. Naye ng'ate egirimu giri only 9,000 kenda. Difference y'emitwalo 500,000 n'emirimu egiriwo akenda gaapu nnene nnyo. Nti ne kana akasente akalimu k'ofunye nako ate kasobola kukola ki? Kuyimirizaawo. Ne kati category y'abakola ki? Abaasoma first category. Kati olowooza ghetto youth unplanned tali connected ebitabo mye oyo olowooza ali atya? Kati oyo category B. Kati category C waliwo ba PWDs nga wafunamu k'obulemu eriiso okututowulira kati oyo surviving ati
ne kakati golowooza gavumenti eyinza okukwata ssente negenda ng'ewa abantu abo ssente ebbaasa olowooza kisoboka? Olowooza ne waaba gwe ALLANCRUZ ng'enkya gwe pulezidenti w'e Uganda oyinza otuwa emirimu? Kuboza ekizibu kinene nnyo. So kitegeeza nze naawe n'oli tulina omulimu gw'amaanyi nnyo. Woba osobola okukwata ku muntu omu ekyo kirungi. Woba osobola okukwata ku bantu 3 ekyo kirungi. Woba osobola okukwata ku bantu 5 ekyo kirungi. Edda buli yalowoozanga charity ng'alowooza kugaba sabbuuni, sukaali. Era obiraba nga abasereba basinga babikola mu Christmas, matooke biki. Nga banatera ogenda mu show zaabwe. Si kibi. Naye omuntu omuwadde kyennyanja tomuwadde eddobo. Omuntu muwe eddobo agende yekole ki? Yevubire agende mu nnyanja gye ebyennyanja. Omuwe ekyennyanja ajja kirya asigale ng'enjala emukola ki? Emuluma. So for me my idea of the Purple Skills Clinic is tuwa abantu si ssente. Ne muwe ekintu kyasobola okukozesa. Ajjemu ssente. Ye story yoli omukyala gwe nkugambye w'emyaka 60 singa nakwata ekizike n'enkimuwa. Nandibadde muyambi. Nedda. Naye omuyigiza nonga keeki bazikola bwe bati. Tunda eno jjagitunda emitwalo 4, eri ogitunda 5 like that. Omwezi gugwako ayina emigo gy'emeka 2 oba 15. Kitegeeza oba omuyambi. Than okwata hard cash n'okola ki? N'omuwa. Skills nyingi. Nzirayo question y'omukyala. Skills nyingi ziri wide. Naye skills eziri mu future oba ze babadde tebawa nnyo attention. Kubanga edda baali batunuulira lawyer, doctor, pilot, teacher, ng'era maama amanyi kintu kimu zeezo course. Nze okusoma ebyamawulire bamugamba omwana agenda kwonooneka beeba bawumule okutu bakola enviiri ne naye bagamba bye bimu. Actually mama wange yaŋŋamba soma by'oyagala naye gwamanyi. So emirimu giriwa mu future saawa zino wetwogerera. Emirimu giri mu digital. Tulina AI generation. Noloza amasomero ameka aga incorporating AI training mu system y'enjigiriza. Nti era abaana bajja kufuluma ku myaka 25 ng'ensi yabaleka dda nga basoma Napoleon, Prairies biki. Digital is one of those areas we tulina okuyigiriza oba ewagenda okuva emirimu emingi egijja okuyamba kuki abavubuka abaffe. Naye ate kanzire ku kyewagambye ku beginning nti omwana tasoma kufuna mulimu. Tumuyigirize kusoma kukola ki? Kwekozesa. Kubanga era bwe tunagenda nti nno tufulumya abantu bagende banoonye emirimu. Era kizibu tetugenda kisolvinga. Tulina kufuluma abaana abasobola okwetonderawo emirimu. Nti COVID weehiitinga kiki osobola okukola? Nze abandiyemi ng'obabuuza oyagala mulimu naye osobola kukola ki? Nakugamba anything. Ne kati oyinza okuba otya ng'osobola okukola anything. Noonyaayo skill emu, occupation emu gy'osobola okweclingingako n'ogamba kino kye nsobola okukola. So digital skills is one of the places. Secondly is creative arts. Creative arts eri wide. And then lastly, vocational skills. Tugenda omulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tutandikira ku Douglas abavubuka bo bamugamba bayina buzibu ki bwe kijja mu field y'okukola cause babeera nabo wano ku Purple Skills Clinic. Tovaawo CRUZ exclusive court yali. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Goma si nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Tukyeyongerayo ne programu yaffe tukyayine Douglas Lwanga Celebrity TV personality. Douglas wetugendedde okuwummulamu mbadde nkubuuza about abaana. Douglas tuli bavubuka muli bavubuka
oli mwana ayinza n'okwebuuza nti Boba Douglas bwe twandikoze nabo tebava ku TV. Buli omu kati omuvubuka kuva mu bannaffe aby'ebyobufuzi okutuuka eno wansi kufa abakola. Buli omu awuliranga kolayo omwaka gumu oveeyo nange nzije nkole. Buli omu kati yembeera gye tulimu. Toli agamba lwaki ba Douglas baluddeko omwana omu yakola TikTok video n'agamba abe mukiibi naffe muveeyo tukole. Naffe muveeyo tukole okitegeera. Abavubuka abajja gye muli naddala mu bintu byaffe bino ebya media mmwe obuzibu mubulaba bwavaawa naddala mu mirimu kubanga bw'otunuulira emirimu tewali oli oyinza n'omugamba okusoma n'agamba twasoma ne tusoma ne nfuna ne masters naye era nkyatudde. Obuzibu buliwa? Obuzibu argument yaabwe simbi. Naye ebintu by'emirimu si bya mpaaka akati nange nvugemu. Because mulimu profit element, business. So obuzibu buvira ddala wa buzibu buva. For example, nze nasoma Mascom. Nga nabo we bakola ki? We basoma Mascom. Naye abaana bafuluma mu Mascom njagala obawe test. Obagambe bajje batule wano ba interviewing ALLANCRUZ. They can't do it. Naye singa omwana oyo yali asobola okuyiga elements eziri mu TV station. TV station is much bigger than the presenter gw'olaba ku screen. Waliwo abakola mu control room. Waliwo ba cameraman, ba producer, ba editor, ba graphics animator, ba stylist. Mulimu n'abakola makeup naye nga kola kuki? Mulimu marketing. Mulimu ne balawyer. There's a lot of elements. Ne kati omwana afuluma Mascom n'atunuulira ku TV namba nina kuba presenter. Neerabira elements ki endala wasobola okutandikira. That is one of the issues. But the biggest challenge is abaana basoma ebintu bakiyita skills mismatch. N'atuuka mu katale k'emirimu nga qualifications zayina ziri ku kipapula naye nga omwemployinga hakuna skill. Gwe kenyini obadde onyumiza story ya cameraman wo teyakola journalism, takwata kifaananyi kirungi, nkuleetera omwana wa degree nga tasobola cooperating nga camera and yet mu journalism ekyo kyekyandibadde element. So netufulumya abaana bangi nnyo oba gye emitwalo 8 beba graduating pa ya naye nga wootunuulira abasobola okuteeka bye bayize in application oba asobola okubeera relevant mu katale k'emirimu nga batini. So obuzibu bambi si bwabwe, obuzibu buli ku system engeri gye tusomamu kubanga era ne banajjayo ALLANCRUZ era tasobola kufiitingawo kyokka nga nannyini TV agala kukola ssente. That is it. He wants to make money. Kyokka ba sponsor bamugamba abaliko tetubategeera. Because waliwo kye bayita ratings. Ani andeetera ratings. That is on the side of media. Tuli ku side ya media because tetutegeera. But me I think singa tutereeza system ene ya education tufulumya abaana bali really able to do other than oli okufronting ekya transcript nti nakola emakerere nasoma degree naye ng'osobola okukolera ddala ebyo koosi yo byakola ki. We tutakyusa education system eyo especially mu higher institutions of learning neeno wansi yonna nalabye ka TikTok ng'abaana mu China mu kindergarten bakola chapati bakola ebibbo crafts bweziti mu kindergarten. Kiki kye twagambye tya myaka 25 ng'osoma singa omwana oyo aba asoma crafts emyaka 25 tasobola kufuluma somero eryo nga sita ng'asobola okkikolera ku quality entuufu. So bwe tutereeza ebyenjigiriza bino tujja kutereeza system maaso awo nze kye ndowooza. Naye era abavubuka bambi opportunities era ntono. First, as simple as internship. Nti Alani aina company ye akkirizayo student ajje ayigire ku mulimu. Batini munanga baggulawo enzigi ezo. Naye nga ate nayo lukubo ki
limu omwana wasobola okuyigira ku mulimu because eri ku university tebabiyiga so omusaba 3 years experience tazina yakafuluma university omusaba 1 year experience 2 years experience omulimu tajja gufuna so wetugulawo enzigi zino omwana nasobola okuyigira ku mulimu kimuyambako okufunako kaka experience akakatini ne n'abaana nabo beyigiriza okwagala okumanya far beyond what they have learned tebatunulira transcript yaabwe nga ye security banoonye industry eyagala ki job market eyagala ki ekiriko kati ekiri relevant oba osobola okiyigira ku institution nga purple skills kikole oba osobola okiyigira ku mukwano gwo kikole negwe togenda kulinda nti no opportunity egenda kuggulawo oleete documents zo mu envelope oziteeke ku desk company nze personally sitekangayo application letter anywhere it was because bamanyi olina following la omulimu n'ogufuna ekitegeeza CV byakyuka CV eri osobola kukola ki CV tekyali eri noteeka akafaananyi ko wali eri name Ugandan nationality hobbies biki ebiera ku CV ebirala education background reference blood noonya kyosobola okukola ye CV oba togiina era ojja kubeera ku TikTok ngo complaining wano ku purple skills nga osummarizing kiri ekibuuzo basasula okutandika okubeegattako what exactly kyemuwa abaana kyemuwa nja kufa ku field gye mmanyi yes I know many of the students abandaba abandyagadde okusoma baana bangi beegomba microphone beegomba camera beegomba computer right now ekiriko is create content abaana baagala creating content ku TikTok buli omu awulira nga bw'alaba Miki bw'alaba ALLANCRUZ bw'alaba Chakala bw'alaba bani bano buli muvubuka getting so excited era alowooza babikola batya so wano omwana asasula era bw'amala osoma omulimu mugumufunira oba biki ebyo bye mukola wano ebyenjawulo okay it's very simple one tukola ebintu biri bisatu we do kye bayita skills development kwe kuyigiriza emirimu gy'emikono we do kye bayita mentorship is where you get ALLANCRUZ ali mu field amanyi bino ebintu n'agamba omwana ono ayiga kiki nekiri mu field essaawa zino because ffe tetwafuna chance eyo ku campus nalina at least okulabako straka oba kazoora nga azze ku university ng'omutuka kooti okitegeera naye omuntu alowooza mbuno okuyiga is basically nenzija nekuyigiriza kano bakakola webati kirungi ekyo naye ate njagala n'okumanya ali mu field already nga ali mu butunda aŋŋambe nti eno style eno gye bakuyigiriza yavaako kino kyekiriko oba kiri kyekijja so mentorship okuleeta ba experts abali mu field ne bajja ne ba-interactinga n'abaana era ozze nnyo wano ku workshops ez'enjawulo ze tukola wano mu kifo ekyokusatu tukola kye bayita internship placement nti kyoyize ne tukulinkinga n'omuntu alina kampani oba omulimu n'akuonboardinga nga intern era tulina partnerships nyingi nnyo ne companies ez'enjawulo ba DJ amabaala hotels media people TV stations era even on our graduation baana baffe bangi nnyo ababadde profiled on different media channels so internship placement is also another way we support our students naye ekisembayo abaana bano much as they have learnt tetubafunira mirimu but our suggestion was or is because kiri mu future because we are also a very young organization tesobola kufunira buli omu mulimu our suggestion was oli waba ayize video editing is there a way we can lobby for support omwana oyo n'afuna computer n'agiteeka ewaka nti oli ayize obwa DJ is there a way we can lobby as an organization ne tufuna ekyuma kya DJ omwana n'atandika okukola ki because twagala ku encouraginga more omwana ono okwekozesa than okugenda okunoonya emirimu because ne gyogenda okunoonya emirimu tegiriyo so ogenda mu frustratinga so it's much simpler w'omugamba nti okiyize
netandika okupracticinga kitandika okuleeta ki sente. So ebyo bintu bina bye tuli mu kukola ki kola. So nzira ku kiki obuuziza basasula tebasasula. Alan tulina program za target 2. Waliwo oyo ghetto youth gwe nakunyonyodde. Talina sente. Talina sente. Naye agala. Waliwo omwana wa university oli gwe nakunyonyodde asomye mascom degree agiwunzise wali eri. Naye talina skills talina skills. Naye yeesobola alina ki sente. So eyo party esasula neyamba okufacilitatinga bali abatakola ki. Because togenda kufuna aba teacher obagambe bannaye tulina NGO jangu tuwa amagezi. Aso kikola ze wano funga woze wano lero. Neta so akikola for a period of 3 months. Tekisoboka. And then of course there are bills that we run here. You know, there's rent. This is the Tugulanga. Yeah, so those things have to be factored in. So banabate sobola mwembenoonyeza. Yes. Tajja buzinti daga nze sobola. So tubera ne programs like recently tubadde ne Rotary Rotary Club of Chitanti. Era yajja negambe yagala tunoonya abavubuka 2 mu community yaffe. Ne tubanoonya twakolagana ne church muzikiti ne ba LC ne tubaleeta wano. Then abakyala tulina ba coordinator mu biki mu ghetto eyo babaleeta wano ffe ne tunoonya abasomesa oba cakes oba baking oba liquid soap ne bajja ne babasomesa nga tebasasula. Buzibu ki bw'ofunye okukola omulimu gwa bannakyewa? Batandikidde dda ku bannamawulire banno, have they supported you? No, they have, Bambi. 100%. From day one when we opened up, we've actually never put an advert on TV. Wadenga nkola kuchi? Ku TV. Tekuliko kalango ka purple skills, kalanga nti jango some kino, no. But it has been purely social media, pages, tweets, online blogs, ezabachali bange ffe abali mawulire. So Bambi njagala bebaza in all their capacities, but kwatiddeko. So challenge eri nti olaba ebyuma ebyo byenkugambye ebisomesa abantu abo bya bbeeyi. Alani deck ya DJ emu deck eyo gyolabako controller biki ya milioni 10 upwards. Yes. Ezaba masi. Ate nti waliyo nezisingako awo ki ebbeeyi. Kamera eyo ya Sente meka milioni 7. Kati ghetto youth omusanvu agenda zijjawo. Ate nga naye sobola kwata sente ezo n'enkola ki. Naye ate baŋŋambye nti there are people that have this equipment. Waabwe nga babikozesa ne ba. So woba okola donation, me I think donation shouldn't be more about money. Man and it's. Tunoonye nti no, ninayo kamera yange nkadde. Omwana oyo yasomye photography. Sikyagikozesa. Kanjimuwa akole ki? Atandikira oba ninayo ki computer oba laptop sikikozesa. Kantiwa omwana oyo akole ki? Atandike. N'ebintu ebirala bingi nnyo. So challenge has always been one. Abaana bwe bamala okusoma equipment gwe beetaaga to jumpstart their career. Ekyo kizibu kimu. Naffe as an organization, the training equipment, it is very expensive. Ekyuma kya commercial baking, kiri very expensive. Ale toyagala kusomesa bakyala bano kusigiri. Because quality ne standards zibeera wansi. Quality webeera wansi kitegeeza tasobola ku pricinga kintu ekyo waggulu. So okutereeza omulimu n'okukola omutindo obeera ina okufuna ebyuma ebitraininga nga biri ku mutindo. So nze ndaba those are our biggest challenges. Okay. Waliwo omuzadde yaŋŋambye okubuuza Douglas. Yaŋŋambye omuzadde ali UK. Yaŋŋambye mbuuliza Douglas alina abaana 4. Naye abaana 4 asembayo yamaze senior 6. Naye abaana 4 nga bonna abeera omuzadde ng'olina abaana 4. Kati asembayo alina amaze senior 6 alina emyaka emeka? Kitegeeza myaka nga 20. 20 something now, but nangamba naye mbuuliza Douglas atuyambe. Kyova natandise wali nga nkugamba n'emyaka generations zozolaba. Douglas, lwaki abavubuka buli muvubuka ssaawa zino avaayo ayagala kuba muyimbi?
ayagala kuzanya firimu, ayagala beera tiktoker, ayagala beera dancer, sectors endala zonna simanyi gye kiri, naye abazadde bagamba omwana amushookinga nga tabisubya tabiriiko, n'abuuza omwana akati omaze okusoma ki ekiddako kuyimba timami empapula zo ziizino njagala genda mu studio kuyimba. Douglas ki ekiri mu kuyimba, ki ekiri yeeno sibanyi oba okola kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola, naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jala. Essimu not 7 not 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Research, but wogenda ku statistics za Uganda Performers Rights Society. Manjala nnyo genda by evidence. They predict that by 2040 creative arts eno egenda kube creating emirimu 500,000 creative arts. Nali ku pano ya Rotary District Governors Conference Munyonyo. Nga kuliko ku pano kwaliko omwami ava ku World Bank. World Bank ogisuubira kufandinga like bintu nguudo, malwaliro and all that. Atula Kenya, by the way muna Uganda. Naye nga ngamba, frankly, he said, part of the strategy World Bank jeri mukola kwe kufandinga skilling mu creative arts. Kubanga yegenda okutonda ki emirimu. Kubanga ensi yonna globally enoonya engeri gye running ekizibu kino ekyebbula yaki ly'emirimu. Ziri sector fine zaali popular back in a day. Nakugambye sector ziri promising ziri meka? Creative arts, digital or technology, vocation. Ne President Enaku zino omuwira ayogera agamba, because that is under the service sector. Era omuwira agamba industries, job creation mu industries, agriculture, service. Mwetugwa ene waffe. So weebuuza lwaki abaana baagala nnyo creative arts right now? Kuyimba. How? Because it's what is trading now. People are making money on as simple, because actually edda our parents we are working hard. Bazadde baffe munatusonyiwa. You were working hard. So hard, yongerako so. Essaawa zino abaana bagala ku workinga smart. Byanjawulo. Working hard, fuba era ne moto z'amasomero zaaliko. Work hard. What primary school? Work hard. Kola nnyo. Kola ng'omuddu, olyenga omwami. Ozigulira quotations ezo. So right now ajja kujjako interviewing Douglas, building a YouTube channel. Nga tafuye nnyo. Si kibi. Buwongo. Wano. Ajja kuba social media manager. As simple as managing. When BS, tulina abavubuka, I think it's a big team of about like 5-4 people. Social media desk. Social media desk. Ya managing account ya after 5 ya NBS ne Twitter. Ogwo mulimu gumenya. Ne bamuwe million 2. Eh? Ne bamuwe 2 n'okwambuka. Teyesitudde bintu. He's working smart. So nga wetugaziya opportunities ez'abavubuka. Fe abazadde tetubeera rigid. Nti lwaki omwana bannanga asiba ku TikTok nabadde ne Zaira yesterday ku after 5 nga tunyumiza nti mami wamwa support. Ne abazadde batininya abalinganga mama wa Zaira asoba mugamba agenda okole challenges era olumu ayitamu kone mu challenges zaawo mpola mpola. So abazadde tulina okustopinga okubeera rigid nti ekyo omwana oyo ajja kwonooneka.
fine waliwo abajja okwononeka ekyo sijja kulimba naye era omwana ajja kwononeka because wamukuza bubi neddaga nga kisusse si kibi anti kyeŋŋamba si kibi Yeah. kati mbuuliza muzadde ali eyo eri omuzadde ali abaana bo bonna bonna mulana agamba nti bayimbi kyokka nga ne fastball naye akyali upcoming nze toto wange ayagala nnyo gaming asiiba ku PS omwana wo gaming bino bya YouTube asi YouTube no anti PlayStation. olweza YouTube ze bakola alina ne channel yagulawo channel ye nga simanyi omwana wo naye namugamba sijja gipromoting era sijja gyogerako so yakeera ku macha nagamba I have a channel nno nga alinako 200 subscribers. How old? He's I think 10. omwana wo alina emyaka 10 yagulawo YouTube channel nga tomanyi Yes. how He has a phone. Alina a smartphone. ani abimuyigiriza biyigira YouTube yagiyigirawa Ewaka waliwo internet alina smartphone. So yagulawo YouTube channel. For him he wants to be a gamer nga akola gaming content. Era abeerako na playing tournaments n'abaana okuva South Africa where nenga yabyeyigiriza naye omanyi because waliyo ba gamers by the content creators nga ba gamers bagagga ne wane Uganda mbamanyi wane Uganda wetu meetinga nga ba YouTubers abali successful yes ba gamers bajja nenga ate okiraba bajja ne batugamba you guys are making baby money omwana ngakola $3,000 eza dollars okitegeera kati by the way recently I think he was playing a tournament oba ne bamuwa 1000 USD in credit bakuba naye saagala bigenda munyo nga njaga kulaba ku sente ziri cash angamba oba ziri mu credit nemugamba kati credit nzijjayo ntya nga taata omugezi awojja tuzijjayo tutya so omwana womulaba at that age kulaze wali eri China nti watandika te young age to be a gamer n'akikuliramu 10 years agenda okutuuka after 10 years nga sente zalina ku account out of gaming sente nyingi nga naawe akuggyako burden kubanga si buli omu munna agenda kuba piloti lawyer dokita si buli omu bw'oyogera ku ekyo I think oba ndowooza kirimu kati abaana betuzaanayo oba ne bye balya simanyi of late naye ne mutabani wange is 3 years and 5 months so he comes nali ndaba YouTube nangamba yangamba daddy your phone is slowing down data n'ekizibu akimanyi 3 years and 5 months akimanyi olina okuteekako data yangamba daddy kuba naziconnectinga eyange neyiye nangamba your phone is yasooka nangamba daddy my phone is slowing down data wala ingenda okukebera nga data but what triggered me was like ono omwana emyaka 3 n'emyezi 5 amanyi data yategeera atya oba yakitegeera kuba nagezaako mubuuza awo naye nga tanziramu naye nagamba akiyiga atya one amanyi jajja cartoons nga teri yakimuyigiriza technology but he knows when I go here a cartoon bwe manjaga cartoons za Cocomelon nzijja wano kati omwana bwato bwakula n'atuuka emyaka nga 2 kiba kitya nakulaze nti opportunities emirimu ziriwa technology kubanga kati ate kigenda nakubeera kibi nnyo because tulina AI kigenda kwononeka nnyo nti wooba walayi tolina knowledge regarding technology ensi egenda kukola ki ensi ejja kuwandula nali Dubai I think beginning of this year nali ne Ashley so quality tutuuka ku one of the places where bagula coffee nga muli munda temuli muntu nga robot yeri mukusavinga chai robot nge savinga chai e Dubai. I forgotten that place
nenga bakitaddewo as a demonstration okulaga technology waje ekola ki jagenda emirimu gigenda kutoniwa nnyo woba toyina idea about technology. So mwana oyo omuto watandika with the love for technology as a parent ate olina omu encouraginga because maasa yajja kutuuka walayinga ensi yamuleka. So kino ekisaa kye tulimu omuzadde omwana wo bwagamba nti njagala kuyingira mazina muleka taking short. Exactly. Kati gwe ng'omuzadde kola research. Ab'amazina bafunamu batya. Kubanga Ivo yaŋŋambye nadde njogana Ivo official n'aŋŋamba azimbidde maama we ennyumba mu TikTok azina buzinyi n'aŋŋamba asula bulungi naye era sirunze kyannemye okutegeera owa.co oweri eri wogenda petrol station okunywa amafuta bakubuuza sente ozijjeewa mboba nze nazijje mu mazina nze natunze ebyennyanja nze nakoze YouTube content. It's money at the end of the day. Era ndabye mu comment section ba TikTok abasaze mu interview ya Ivo nga bagamba alimba. Tosa tugamba mbo mu TikTok ozimbye oguze poloti nozimbya mama nyumba. Yachinyonde yesterday he explained it to me. Nagamba afuna ya okelesa one job. Price range eri between 3 to 4 million. Mulimu gwe babera mu adokola challenge oba ku promotinga. So mu mwezi wofuna y'emirimu let's say ebiri ziba sente meka, let's say 8 million. I'm just saying. And then at the end of the day womala okujjako costs z'abano bachalivu na biki osigazaako sente meka. Naye how many people do you know that wake up in the morning ayina ka desk ayambadde akasuuti nga ta earninga sentes? Let's come to the DJing. Goza abaroja bashiru bafuna sente meka. Bangambako sente z'aba DJ bakwacho bashira nga tolatuuka kuba aba hostinga kuba channel bangamba DJ n'obuuza kati oyo amaze okubamu essaawa 2 agenze nti bamusasudde meka bamwadde milioni 2 n'omugamba one night ng'akubye essaawa 2. Yes gwo oli ku 9 to 5 otudde mbu yeggwero kanso biki otudde yeggwe dokita biki nansi biki mirimu kyegiri awo teacher gundi otudde wakedde 9 o'clock lecturer 9 o'clock okubye ekikalu kyo bulungi ne minister otunulira ono mwana alina pini wano n'ebiviiriviri akutte ebi player but is bringing in money. Roger nakuba amabaala 3 a night n'afuluma ne milioni 9 naddayo ne yeebaka emisana nazuka nagenda ku after 5. Chovola baneno URA ebino byenyigirize nnyo abasuubuzi because naye eri rigid eri stuck in one side egamba nyai nedduuka and yet people are making money in other avenues. Kati naye ina gazi ya kyebagamba tax base egazi ye naye nga bwe bateekawo n'enkola abantu bano okwongera obba supportinga waliwo I think oba yali minister eyali mu parliament n'agamba nti government bali mu kubonaabona okugira eno n'eno naye lwaki tebasupportinga abayimbi kubanga abayimbi omuyimbi akola ekivulu kimu naye employinga abantu abookya ennyama abookya emicomo abatunda biki so tulekeraawo kunafuya era n'omuzadde togwamu maanyi ng'olabye omwana ng'alina direction gy'akutte nga gwe tebyakkolera to understanding nti generations ziki zanjawulo. Mubana mbo inamu omwana ayagala okuyimba. Ayimba naye simanyi. I don't think he will be an artist. Would you advise your son to be an artist? No. Nange bintabula. Awe tujja. Would you advise your son to be an artist? No, I wouldn't. But I would advise them to be a stakeholder in the music industry. Omanyi ayimba ate ayinza okuba siyafuna sente. Let me give you an example. Waliwo asinga Julius Kyaze sente. Julius ayimba. Waswangzaven. Benon ayimba. Ne ate bali mu music business. Ne kati ali mu business. Bali mu music business. So I would advise my child to go into the business. Steve Jean ali mu business. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Me, that's my focus. Tutunuulire ebintu bino ebirala ebiri mu business. You know, nti oyagala okuyimba, okay, si kibi, naye what if you own a record label? What if you own a studio? What if you own the video company nebakolera music videos? You would still be rubbing shoulders n'abayimbi. Net oli muyimbi, but you're earning money. Era omuntu gwoleka nakola ekintu kyalina love for ajja kwekubiriza mangu. Naina chali wangali US osijja mwogera. Yaina mwana we nga amutawanya ngera abakyala abo bonnyonnyodde. Omwana amutawanya namuteka mu ssomero, yamuteka Makerero mwana nagaana okusoma. Namutwala wali eri ku Ministry of ICT awe Nakawa, omwana era naddukayo. Nankubira nagamba omwana oyo yenda mukusindikira naye guno ye chance ekoze eki esimbyeyo. Namubuuza mwana wali otuddeko naye n'omubuuza what he wants to do. Nagamba yantama n'okuntama yakuza ebiviiriviiri biki. Nagamba omwana muleete tulabe. So omwana najja ne mubuuza kiki oyagala okukola. Nagamba nze njagala kukola graphics. Bino ng'ebya Nasa Road, graphics, posters, flyers. Ne mugamba hey, okay fine. Ne tumwenrollinga wano. N'abisoma, he never missed. Era kati yagulawo ne Instagram wakawe wamuteeka. I'm sure he has clients. Ndudde omuwuliza though. Nenga ate olaba he completed because it's something. Kata yagamba Douglas omusobodde otya. Because omanyi omwana kyayagala. Ne kati woyimirira mu kkubo ly'omwana n'otandika omuyimpoozingako by'atayagala tajja kujja kusomera. Amen. Okay, tunatera okuba nga tumaliriza naye eriyo ebibuuzo byange bye neetaaga okubuuza Douglas about the music industry. Kuba kati wali eri aba skills purple skills clinic awo mutegedde bulungi nnyo abambuuziza. Douglas, tugenze ku entertainment sector yaffe. Obeereddewo abayimbi bangi nnyo bwe tubala abayimbi biri ojja ku TV 28-27. No, 2009, 2010. 2010. Awo ojjira. Bayimbi bangi bozzoolaba. Bangi. Douglas omuyimbi agwa. Sure. Buli omu agwa. Ne presenter agwa, omuyimbi agwa, businessman agwa. Buli omu agwa. I was watching Don Jazzy. Nali mulaba Jozi. Nawa perception ye n'agamba nti omuyimbi tagwa. Akola ki? N'agamba just eba wave. Abantu style oba gwe kyewayimba kati style tebakyakyaga naye nga waliwo audience ekyakyagala kyobalaba nti essimu ye esigala ekola ki evuga nti essimu ya Master Parrot bagambye esirika era nawe waliwo abamukubira bamugamba Master Parrot jangu okubeka eno era naye n'agenda n'abakola ki n'abakuba so kyobalaba nkubuuza nti in your perception omuyimbi ago. I speak out of experience because Alan okimanyi I think the period of 2010 you're producing abayimbi bangi nyo. Era I'll go by the words of Dr. Jose Chameleon. Chameleon yagamba, I don't remember when, but it wasn't even on an interview. No conversation. Actually, twali kwa popate lira. Mu compound ya usawa nga 10 ez'okumakya mwendeyo. Gamba olaba abayimbi bano. Omanyi omuyimbi wabaya akajja mwe ba presenter mwinengeje mukijubisa ono yaliko. Agenda batwala ba Chameleon tebakyaliko. So agamba nze munnange tulinganga abali ku relay, ku race track. Wano eba kubaka kano akastart ka bullet. Tukola ki? Ne ku finishing line eri. Era ojja kusangayo batono, ojja kusangayo Jose yakyayimiriddeyo bwati. Kati waliwo abapoera wano makati wano ku race. Kyekyo kye nkugamba nti waliwo abaviirako ddala. Tetumixinga bintu bibiri. Waliwo ku declininga muko nga probably you do not have a current song. Ekyo abayimbi abasinga bakiina. Naye okugwa kitegeeza nti ne audience
feeling that excitement to listen to your music or even see you perform. Ngedda we kyakola ki bwe kyali. Era buli muyimbi asobola okwevaluatinga n'agamba ndi ku level ki, ndi ku decline oba just wanonoonyawo hits ina luyimba. Because abayimbi fa bakola ebivulu onoonya omuyimbi nga asobola okuleetera abantu, asobola obba entertaininga, oba n'okuholdinga audience duration kijayimba. So wabanga yagwa tasobola kuleetera abantu, audience tasobola giholdinga, tasobola ba entertaining. So buli muyimbi alina okwevaluatinga agwa side ki. Omuyimbi aliko oba ali ku top, you can attract an audience, you can hold an audience, you can entertain. In my view, yoyo muyimbi aliko. Yagwa is the opposite. TikTok mukulaba okuko yekola ennyimba mainstream kwe picking of late. Yes, it's a contributing factor partly. Naye you cannot TikTok ina amaanyi mangi in terms of music trends because consumer oba audience habits zikyuse. Audience edda zajjanga information from radio, print, mawulire ne TV. Essaawa zino buli kintu kiri ku simu, app za banka simu, buli kimu simu. So meaning people consume information first on the mobile. So kitegeeza apps eziri ku mobile facilitating ne music nazo taking advantage of that time. Chobola TV esinga nga NBS zigenze mu kyebayita digital strategy. Trying to making sure nti content waabwe kwali kuki ku platforms zino because people are consuming that content. Omuntu ajja kulaka clip nti Allan yabaddeko after 5 ku TikTok. Enkya kimu comparing okulaba ki after 5. Oba agenda anoonye program enamba ku platforms endala. So TikTok is driving up music, that's for sure. Era aba presenter abasinga ba DJ balaba is trending ku TikTok ne challenges mekaze balina ne babesingira okumanya if it's a big song or not. Bwe tutunuulira generations oba tutunekale katugambe wajja 2010 tuli mu 2024. Yes. Waliwo decades nga bbiri. Yeah? No? Right? Emyaka 10. No, it's 12 years. 12 years. Yes. 12 years nga tuli mu 12-13 ng'oli mu kisaawe nga mwoli. Generation ki esinza okuba ey'enjawulo mu era electric? I think generation y'aba chameleon. Sure. Why? Because that was real beef. Real beef, and you had to be a bit. Walina okuba n'amagezi mangi nnyo obutagwa ku side. That's why musiba mugamba ndi ku fence, but it's something I learned because time yali nzibu nnyo. Fani waliyo Island nga muzibu, fani wa tomala googera Firebase yali muzibu, fani wa Gargamel yali muzibu. Right now people have fan bases. Ero sanga Shibaholics, Spice Gadgets. Niyo jakusanga Spice Gadget nga atawuliriza mukoku kushiba oba shiba. Olusinga batambula nabonna. Yeah. Atenga bajja kumanya nti okay waliwo rift naye nga si kye kintu kye bajja okkuliriza ennyo. Luli beef yali so violent. So I think at that time industry yali tricky and very challenging for presenters and FM generation at the time. Now I don't think really serious. Very serious. Just like what we jubisa mu mawulire awo ku TikTok, but if ngobaddeko mu generations ebbiri wano waliwo gwe bakubye ku masasi. Waliwo gwe bali punchinze omusaayi ne gujja. Sinalaba anything that's going to get you ogamenti waliwo gwe basufumita n'ekiso Thaddeus. It's biri byalimu n'okutwala obulamu. So wolaba ebiriwo kati I don't think you really get convinced into one wali trick nnyo. In fact it's much simpler. Music kyali more sweeter. Depends on ono wa R&B waba unknown Joshua Baraka
olio wabaziza bafana pomini radio moze radio R&B still oba wa Lord Fred Sevata kadongo kawe music sweetness is again relative wenzoga akaimba kalungi nenze nenkawuliriza nengamba chichecho. So my thought is most of the ladies determined good music from obuyimba babuyita busendekelevu, R&B and all that stuff. But there's again music that puts you in a mood or abafana that will get you dancing. But again, while music or storyline or Fred Sebata where there is poetic messages ebateka muki mu nyimba oyo wakadongo kamu. So olabanga buli omu ayina something that you need. Ono R&B awuli kamulungi mu matu nati tajja kuwa vibe. Kyokka ate wa vibe akuwa vibe ne olumuno owulira nga abasajja nga baleekaana bano. Kyokka Lord Fred Sebata n'olaba story empanvu. N'oyigamu kyoyiza olumuno ogamba yabatata baffe ne wesika. So music are very tricky to analyze. I know you've watched a video yes on TikTok. Naye kantandikire eno. Okozeko interview ku BBC talking about Radio and Weasel. Yes. Bu video bungi nnyo Weather Beat, Katogo, ng'okola interviews ez'enjawulo ku Radio and Weasel. Yes. Mu kaseera kano nga akavideo akali ka trending aka Weasel ku Fangoni embeera gy'alimu bangi buli omu agamba oba yali anyweddemu wa depression. What's your take gwe ng'amaze we believe even mikwano gyo yadde omu yafa bambi rest in peace. What's your take? Golowooza ki ekigenda mu maaso diwo eno wagirabako ogirabyeko even before nga temunagenda ku air munyumya ne mulaba vibe. What's your take on Weasel's condition? It's good you've asked that question because omwezi gwe tulimu baguyita mental health awareness month. Ngenda kuzaayo emabega when cats had issues. Yali UK ankubira essimu angamba twaze ne bakyali bange kyokka bonna bagenze bandese muki mu room. Angamba nkukubire ku video mugamba it's okay call me on video because embeera nnyo waka. So twogera gamba bagayi bandesemu mu nyumba bano bandesemu mu nyumba ng'akiremerako atandika okungamba dagano tugenda kufuna sente namugamba blood wange like ayina gwe ya meetings eyamalayo. So you listen ogenda okulaba naye boyiwo something doesn't add up. So fast forward akomawo wano e Kampala and GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti. For some reason bannamawulire batandika omunoonya because bannamawulire bo baagala nnyo news twagala. So bamuteeka ku kamera ayogera era ng'olaba things are uncoordinated. Ate bamala omuteekako eno ne bagamba yamba nno taliiko n'ogamba naye kati the first help you would have given that person simulabisa. The first help Weasel needs is not somebody recording a clip of him not okay. No, kiteeka ku social media. It's just gwe kweteeka munsa. Simanyi oba kyekigambo eky'Oluganda ekituufu.
For you to help somebody, tosooka mulabisa. You can show support. How? Twakwata abakyali baffe ne twekolamu omulimu ne tunoonya we tussa muganda waffe ne tumukwata ne tumuteekawo. For some time, paka we yakola ki? We yakakana. But there were so many people who wanted to milk the situation. Okolamu amawulire agamba mangu. Si mu bubi, naye I feel Charlie is too selfish. Because osobola okutegeera nti Alan ono si ye Alan wange. Osobola okutegeera nga something is not right with Alan. So going back to Wizo, Alan obadde n'abantu. Simanyi oba wali obaddeko n'omuntu nga best friend wo nga mutambula mwenna. NF generation yaffe kati ebya best friend twabivaako tuba ne bakyali baffe gobeera naye fo. Ne kati Wizo had a colleague balinga ba brother sister kuva eri ku Leon Island. Muganda we n'amuvaako. Muganda we wamuva actually even before Moze kufa. Era ebigambo byali bingi nnyo ku Moze. The same way era ku Wizo. Because in our generation twagala nnyo ebintu, we want to milk even bad situations where you would have helped somebody. Anyway, Moze we yagenda okufiira ngera tumwogeredde ebigambo bye Moze banaye tekyamutegeera Moze. But unfortunately we did not reach out to show support. Omuntu oba yagala muyamba ngera we twakwata katamba twayita ne police yatwali Casablanca. Tunakyali baffe ne tumusalako tugende. You can do that the same way to Wizo. Oba oyagala muyamba. Take him somewhere, let him calm down. But also understand the situation church causing kino. For Wizo's case, he's depressed. Yalina mukwano gwe because Radio and Wizo was not only Radio or Wizo. It was Radio and Wizo. In fact, many times nachazanga Moze ne Wizo. Nga Wizo wasooka ku the beat akugamba sokolindeko. Chali wanga koleki. Whether program obudde bugwayo oba nedda because waliwo time we batukanga bavuga emotoka za njawulo. Towards awo nga Wizo olumu yasooka kuki ku TV nakugamba Moze ajja mulindeko. Makusudi olumu n'alwayo. Nenga Wizo agamba sijja kulinya kuki ku set. That is what teamwork is about. Kati omuntu omu wakufaako kitegeeza date nene nnyo. One, in the creative process, buli wagenda mu studio abeera ajjukira kati singa wano muganda wange ateekamu eddoboozi lino ne muganda we takyali. Music wamuta, omu akola, omu bambi takola. It damages you. Kati n'agamba naye where should I seek help? Wadde eno mumusojja mumusekerera. So at the end of the day when we lose such a person ate nga tumuyita legend, isn't that hypocrisy? Mozoloza bamuyitako legend nga akyali mulamu. They didn't. Cuts ku nsonga ze ne federation and all that stuff. God forbid if something happens to Cats. Do you think this industry won't celebrate him? Yeah, they will. Best MC ever. Cats yinanga vibe. Naye twakola king of the mic wali eri H Watule. And it was just a handful of artists. Yeah. Lydia Jasmine yakwata ne microphone nagamba naye bantu mmwe Cats atubeereddewo naye muganye n'okujja okola ki omusupporting. So this industry is full of Kenagambye fake love at the beginning. There's a lot of fake love and unrealistic people. Womala okugenda nga bagamba CRUZ twakuwagira. Bw'oba okyaliwo, they don't want to associate with you. So Wizo needs real people. Ate nga gye bali. Mumukwate if you can, possible. Whatever you can do. If you can't do anything, shut up. Kumu aba interviewing ako due eyo. Oba ababala banko even before going on set.
radio yategeezanga ki ku bigambo good life ebyafulumanga? Twagala maybe oli awo kubesinga ku What do you mean? Radio ya playing anga party ki ku bulamu bwabwe n'ebyo bayogeranga. Radio was the most vocal person of the duo. By the way, Weasel was always a very quiet. And by the way, you spark something in me. I think because Weasel yali quiet people usually have ebintu bingi kuki kumutima. But radio was the most bubbly. Radio nga oba mukoze ekintu leero takulinza takusuzaawo akuweerawo. Namulaba ku setting agamba kati Douglas naawe oli mmese. Anti nagera nensoma ebintu mu red paper. Nenzija ku set oba Koro oba Lilian bali bayombye biki kati nga red paper ekubye headline enene oba radio oba biki Lilian. Nzija nga ngamba question number 1 nino mubuuza. Kyekiriwo ne Lilian Mbabazi. Yali anzise nga nina kuddukira ene wa Weasel mugamba boys. Kwata musajja. Ntasa muko. But that was radio. Now back to radio's role in the good life. Ngenda kuleetera example ya B2C. Bobby Lash, Lee ne Julio. Julio wabataliwo oba Bobby Lash. Do you think you would listen to a B2C song? Or would you gambe that is B2C? Or would you gambe there's something missing? There's something missing. That is why when Peter Myers left Mention, or when Mention and Peter Myers were no longer working together, audience charge beiranga kizibu nnyo nga bakubuuza Mention yaliwa because baagala nnyo nkulira eddoboozi liri rough. Benon and Vampos. Era most of the people that start as a group never splitting kiba kizibu nnyo for those people to stand. And I think success stories tuyina ye Cindy, Lilian, Jackie. Wali endala ku groups ezaaliwo ne bapartinga ways. Kizibu. Abasinga buli omu akubayo bbiri n'agenda. Kizibu because oyinza okulowooza munnange muno Alan as a team. Oyinza ogamba cameraman was very important because teamwork is about that. Naye olunaku lwatazze ng'olina okuframinga short eyo ojje wano kuseti ombuza ebibuuzo okebere sound oddeyo wali eri otegeera responsibility. So I think both complemented each other. Much as Weasel twamulabanga nga Weasel radio ntimulanga radio, but both of them have a stake in good life. In fact, whichever copyright shares 50-50. Yeah. Wow. Ekibuuzo kyange kisemba tuve wano. Kino kye kisembera ddala. Douglas, bannamawulire buli omwaka aba abayimbi. Abayimbi tebajjukira. Abayimbi mama waabwe y'omu. Abayimbi with the time gy'obadde mu industry okulaganye n'abayimbi. Omuyimbi yani defining omuyimbi. Tuli kuwe Uganda. Owe Uganda. Omuyimbi we Uganda. Defining omuyimbi we Uganda. Alan, okuyimba business. Let's first agree on that by principle. Business. Is business. Kuyimba. But also factor in nti nawe woyamba omuntu you expect same love to be given back. Yes. But let's bring it to humanity. Alan, woba oyagala disappointment mu bulamu buno nyamba osuubire nti nno ndi kuyamba. Woba oyagala kubeera disappointed, give somebody help and expect that in return. Because human beings are selfish. Buli muntu yeefaako ki yekka. Oli ne wajja n'agamba nti ngenda kubayamba abantu kyova ne ba politicians bano betwesiga buli omu asooka waka we ne oli bati Alan goyinza okuwa abantu abalala emirimu n'otaba family. Human beings are naturally selfish. So back to the artists. When I ntandika Purple Party twatandika ne One Love eyo naye ngenda okulaba One Love eyo nga tejja kumalako, it's not sustainable. Sisobola kuwa favor buli ssaawa nga nkuwa favor. And that is why by the people that don't understand Purple Party tusasula abayimbi. If you ever go around and ask the artists, si byamujje muyimbireko Douglas. Unless ngoli agambye waliwo abajja n'agamba nja kujja nkole ki? Kuyimbireko. Nkuyimbireko.
you know, ombereddewo, you know, kanzije nkikubeereremu. Nga kwali clear. Nga music wa kwali clear. Twali ku graduation ya Purple Skills Clinic. Karokasita naja, Spice Dana naja, Fefe naja, Nina Rose naja, Dax Vibes, Hanson Baruno, okitegeera. Nenga they have not asked for a penny. So it's not that they're going to ask for money, but when now ng'omuntu ali mu industry, do not expect favors all the time. You know, find a place now ogamba manyi nja kuwaayo bwe kati to compensate, because first okoze show up country oyagala omuyimbi atekemu amafuta ge avuge all the way mbajja kuwagire because obadde omuzanyire ennyimba ye amafuta agenda gajjawo. Okitegeera. So naffe tulina okuba a bit realistic. For me that's why I started in Purple Party to sasula abayimbi to date, by the way, and that's why nebi nebya favors nti ngena kujja nkuyimbireko Alan weoba tompadde sente ebeera gentleman understanding nejjukira goli eyo Mityano Olanze live in concert Douglas Lwanga ne kati nze ngamba Alan kyali wange. So sibeeramu n'eri commitment nti musajja yatimbye yalanze nsobola okujja essaawa zonna zenkola ki zenjagala ate tojja kukola ki complaining. But for abantu abazimba long term brand nga let's say Purple Party ngomanye gena kubeerawo for the longest time toyagala nnyo bintu bya favors, njagala nkusasule twakiriziganya ojja sawa Steve Jean kyakola jangu naye temwerabira namwe ubeeramu naako mutima ak'obuntu nti Alan akubeereddewo naye mubeererewo if it's a one off or two or max 3 but gwe naawe Alan tokikozesa nga ransom mu buli ssaawa muyimbi Spice mpitamu ne wabakyaliwo era jagamba sajja oyo ankozesa bukozesa ate omukwano gukole ki. Lastly, separate profession chokola with their professionalism. Woba oli presenter wa TV, your work is to present. Leka omuyimbi akole ki ayimbe. If it's business nti mutuse ku kivulu pay akuwe service yokola ki yokuyimba. You shouldn't be the presenter abeera onagamba hakangende ntulira omuyimbi ono mu brushingire engatto mugololere engoye asobole okunyimbirako. Don't do that. Kwe kuva relationship eyo n'olaba abayimbi abamu nga bamanyidde ba presenter because tewateekawo curtain, teekawo barrier, stay professional, do what you have to do. Omukyaziza fine mukyaze emwebaza okujja ku TV once in a while say hello hi but toyitawo nnyo. My 2 cents. Wow. Kale so ebigambo bye bisemba naddala abazadde abanjagadde oleeta abaana ku Purple Skills Clinic. Ebisemba nze nkugamba era nga we nagamba juzi kyali wange ne mugamba tetujja wano usually kwogera vino not promoting a skills clinic, no. But it's a bigger problem. So if you're in Kabale, if you're in Gulu, and you see a vocational institution or a place where you can learn 1 or 2 skills, or inachali wasobola okuyigiriza, kindly genda eyo yiga. If you're in town, there are also so many institutions. Look for one, yiga your skill, atotambuza obulamu. Amina. Thank you so much. Pleasure. For accepting our invite. Webali nnyo webalire ddala. CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira. ALLANCRUZ ge mannya Kimu kamera abaddeko bulungi nnyo, Sharif timu ebeera nnene nnyo, Hogan okulaba nga tubatuusaako waako omulungi oyo gw'obalaba n'ekifaananyi ekirungi ky'oba olengeraawo. Njagala okwebaza aba sponsors bange mwenna abansupportinga koza akakasente ke kansobola okutambula wano wali nennonya interviews zino z'olaba ezikutuukako ggwe mu ddiiro lyo noba nga tulaba ate naawe bw'oba olabye nga nina gwe nnanze munsupportingire mu ngeri emu oba endala kubanga basponsa abampa akasente nze nenkufunira gwe n'otula mu ddiiro n'olaba so bw'olabamu basponsa abo gw'olabye mukubira omugambe nti ankusapotinze olwa ALLANCRUZ mwebali nnyo okumusupportinga nammwe saagala kubanga ate nsukako wano olunaku lwaliro for now nse bulungi mweraba.
nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Goma sinkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us